good afternoon, good night. Mwasuze mwite mwina wana Flash Light on Television. Mwebale kubao, mwebale kwekumira kumpeo wate mwebale kutwagala. Tuli mu mwaka 2025 Januari ngenda kuzomwezi 26 eggwanga lya Uganda mwetero either kusanyuka nenga bakita liberation oba amenula eggwanga lya Uganda ngenda kuzomwezi 26 mu Januari. Nga government egamba wetujje wabadde wakambwe nnyo ate wetutadde walungi nnyo era abamuko ne bagamba nti no kindly tetujja kukkiriza muntu yenna kuza ggwanga lyaffe gye lyafa mu Katyabaga alize mu Kutyabaga tulina okusigala nga tutambulira mu ggwanga mu baliteeka ennaku zino buli kimu tikyakabi nnyo era bwe twawulidde omukugweta Felix Kulaije n'agamba nti manna okumanya nti n'eggwanga lya Uganda tulimennula g'akabi twayizisanga amapaapaali kakati mukujja mukozesa amapaapaali katukozesa ze sabbuuni ebyobulamu byonna birikiriya enguudo zirikiya nengamba Uganda amenula gaffe gali mu sabbuuni tumwebaza yebale kutukuuma era nebaza jeno omukama yebale kukuuma amidst all challenges zoyitamu era nojja n'otuweereza sebo tukwaniriza olunaku olwaleero nembabuzaako mwina abasiraamu n'abakatuliki omukama mulungi abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh so nkwaniriza ku menula ga Uganda 2025 yafa balungi yenze yekolera itonga musibye muteba musuze mutyo okusinzira ku budde n'esimu alhamdulillah affe gye tuli omukama katonda abadde akyatukumye mu ngeri kyasinza okukubira ennungi nyongera okubajjukiza togwamwe gwakunyambako okuntambulizaako obubaka butuukiku buli munnayuganda nze ogwange bakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta era wano wensinziira okusabira buli andaba wondabidde jawo linki eyo gitambulize mu inbox y'abantu ab'enjawulo nabo bajje balabe essagala obeere nakyemalira nga Yoweri Kaguta Museveni eyeeyagaliza buli kalungi ayagala okukkuta yekka njagala ekirungi ky'oba osanze nga kigatta ku nsi gwe nnyambeko ekintu kimu okitambuze wabeewo n'omulala akiryako ate naye akola ekintu kyekimu akitambuze otherwise yenze yeekolera itongwa kakati alright jeno yeekolera itongwa sebo tukwaniriza ku liberation day mu ggwanga lya Uganda naye ng'ebintu bibagamba tino tumaze okwenunula it's not all the best apparently era kyovola bwe tugambidde nti if you don't mind we appreciate katonda obulamu bwatuwadde naye nga tetwebaza gavumenti byekoze n'otujja mu sabbuuni nti kati n'otujja mu bikola by'amapaapaali nti kati tuli mu sabbuuni tusanyukiremu ekyo nineebuza tuddawa nfu ky'okusanyukira nti gavumenti eno ekintu kyekoze kiri kimu buli munnayuganda kumufuula muzira ekirungi gavumenti ya Museveni kyekoze kiri kimu mu myaka gyefugidde 39 buli munnayuganda kumufuula muzira era singa tunaayingira mu Uganda empya buli munnayuganda anaaba asobodde okugiyingira asooka afuna omudaali n'omuwere eyakazaalibwa era saagala wabeewo balwanyi beegulumiza mu Uganda mpyaka ffe twalwana buli munnayuganda abadde alwana ne gavumenti nkiddamu ne bwe tugenda nga mu Uganda empya saagala wabengawo batwalwana nga boolabye ku mulembe guno ba eritumwine be bakwatira mu biyumba by'enkoko nga babba enkoko ne babafumite mu liiso ne bambukuba essasi mu liiso essasi mu liiso we bali kuba bati ne liyuza eriiso kitegeeza lyafulumira ku bwongo lwaki lyajja mu liiso ne litamutta balamufumita lumuli kakati abantu ab'ekikula ng'ekyo mu Uganda empya sibaagalayo ekituufu kiri nti buli munnayuganda anaawaguza n'atuuka mu Uganda empya ajja kubeera muzira kuba gavumenti eno etufudde abazira n'abaana abato n'abafuula abazira nti okuwangaalira mu Uganda kikumala bumaze okuba ng'oli muzira wa Uganda okuwangaalira obuwangaalizi mu Uganda okubeera obubeezi mu Uganda oba okubeera obubeezi mu Nnayuganda ne bw'oba oli Bungereza kubeera z'okola ozisigawa mu nsi yo mu Uganda okubeera obubeezi mu Nnayuganda kikumala okuyitibwa omuzira buli Munnayuganda abadde alwana ne Museveni mu ngeri ey'enjawulo abayivu
balwanagana naye mu ngeri ey'enjawulo nti bo baasoma bafulu figa abawemula be bakwata mu kittavu ky'eggwanga. Badokitaazi abalongoosa abantu mbw'asinga okufuna ssente nnyingi mu ddwaliro lya gavumenti afuna kakadde. N'owulira nti bafulu figa abawemula baggyeeyo buwumbi oba bapromoters ne baddiikuula babawadde obuwumbi 5 pulaasi n'abayimbi. Abalema babadde balwana ne gavumenti mu Uganda mw'osanga minisita w'abalema ng'atambuza amagulu aga. Eza achievement za government. Omulema yakwatirwanga ekisa kubanga omulema Mukama yamukola ng'ekyokulwanyisa kye kukwatirwa kisa. Omulema omusanze atembeeya obuntu bwe ku luguudo tasabirizza n'obukwata naye n'omutikkambo olina okusiga ekifaananyi nti buli omu akwatibwa naye nga tomuteekeddeteekedde. Ogamba kimu nti e Rwanda ekigali Rwanda teri balema ku street baabateekawa tusooke tunoonye bo baabateekawa oba baabateerawo mbeera ki eyabalemesa okubeera ku street. Omwana omuto bazadde baffe tebakyalina zitugulira sukaali ntegeeza ffe babbeebi. Bazadde baffe baabakomawo ekiro batwekweka baagala kutubala bakomewo nga twebase kuba ku makya twabatumye tweet n'ekikuliimu tebasobola kubireeta kubanga ne minimum wage baagikotoggera mu nsi yaffe teriiwo kubanga buli kampani yaabwe. Ekyo nno kye kikulaga nti kampuni zino ze bateekamu bayindi babalondeeyo ababangaale nga bali ku street ne babaleeta nga babambazza ekkanzu kubanga gavumenti ovaako ki omugwire yajja okusiga ensimbi mu ggwanga okuwa omwana waakiri omulimu ogusookerwako waakiri padde gubere gwa $3 at least omutwalo gw'ensimbi. Naye mu Uganda tukyayinamu abantu abakolera 2,000 olunaku which is less than $1. Minimum wage yakotoggerwa. Abantu kati bakolera bwereere. Mbuyo gavumenti efe balinze bamusiga nsimbi kubanga ebaze nti nebba waaba owalayise e Uganda bamusiga nsimbi bagenda kweyongera okujja e Uganda. Bamusiga nsimbi we beeyongera okujja e Uganda bagasizza ki bannansi? Kale tukkiriza tebalina kye bagasizza naye bawa omusolo. Mu Uganda yo gavumenti gwesinga okwetaaga naye gwogwo omusolo gundeetera eddagala mu ddwaliro guntambuliza ku nguudo ennungi gunteerawo emisomo gya UPE ng'abaana basomera bwereere. Naalikkiriza nkolera akatono naye ng'obulamu obusookerwako gavumenti ebunteekeddeteekedde. Naye n'obulamu obusookerwako gavumenti tebunteereddeewo. Ye nkakasa kimu nti ndeese musiga nsimbi naye nga musiga nsimbi ono agenda kumpa 2,000 padde which makes less than $1. Nenyumirize mu ekyo. Either mpa omusaala omulungi oba either bw'ompa omusolo omungi kangusangeyo mu ddwaliro kubanga bwe mba nkukolera neetikka ebizito. Kampani zammwe zitadde obulamu bwaffe mu matigga abamu ne tutuuka n'ekiseera nga tukolera omusaayi nga tukolola omusaayi. Kati zino 2,000 zompa kanjira nkuuma obulamu nga ndi ekikomando but at least naagenda mu ddwaliro nga nkolodde ngenda kusangayo eddagala. Abaana bange bwe nnaabazaala nja kubaseekeka nja kuzaalayo 2 be nnaasobola naye nga gavumenti ennyambako eri gye basomera ebaliisa ate ebalabirira. Kakati gwe otunuulira kimu nti n'Amerika waliyo abaavu baayo wabula tomanyi baabaavu b'omu Amerika babateekeddeteekedde batya. Njagala muyiga okukoppa. Bw'okoppa nti ne mu Amerika waliyo abaavu baayo sooka weenoonyeze baavu baayo yo gavumenti ebateekeddeteekedde batya kubanga mwe mwagala okuse buli wamu waliwo abaavu. Teri gavumenti egenda kukuteera essente mu nsawo. Buli gavumenti tejja kukuteera ssente mu nsawo zeetenteredde mu nsawo ate eba emmanji zaakyo omusolo. Naye olaba how idiots they are. Gavumenti egenda kukuteera ssente mu nsawo
olina okuzeekolera kati ate zeetanteredde mu nsawo ezekyaginyako ekyomusolo emmanja ki ye emmanja ki kati osobola okugenda mu faamu ya neiba okamemu amata mu nteeze otandika otya mbadde manyi nti okama gye waliisa gavumenti bw'eba tegenda kunteera ssente mu nsawo kitegeeza era terina moral authority ate ezinzijja mu nsawo ejjamu ki ekyo kyetaataddemu naye gavumenti yali badde tuteekerateekera okuteeka ssente mu nsawo gwe mugaso era gwe mulimu ogwa gavumenti okututeekerateekera okuteeka ssente mu nsawo then naye oluvannyuma neereeta omukono gwayo neeguteeka mu nsawo zaffe nejjamu ku ekyo kyeyateekamu oba kimu kya 10 kyeyateekamu nti olaba ne Mukama Katonda asaba endobolo okusinziira ku kye yakuwa si ku kyatakuwadde tabanja atalina muki musolo kubanga ye amanyi yaba akuwadde kati muddizeeko omusolo eno gavumenti gy'oŋŋamba etalina kunteekera ssente mu nsawo ate enonamu zaaki ejjamu zaaki kitegeeza buli omu abeere ku lulwe omusolo gwe gwagala naye oŋŋamba si yeeteeka ssente mu nsawo abange abo abazirina mu nsawo ejjamu zaaki naffe abatazirina ababa bafunyeyo ke tufunye era bwe tugenda okugula ekibiriiti tuguwa etujjako gwaki mu bufunze gavumenti yafuuka bizinensi ng'abo abagituddemu be bannannyini bizinensi gwate ne bwenaabeera nga bizinensi nekidda walima asooka kutwala migaati n'akomawo ne ssente eno nabunonyi ssente nga terina kyekomyewo nakyo wadde kale empeke nti twejjanjabe kubanga mu lutabaalo singa abayeekera bawamba oluzzi lw'amafuta bakyasobola okuwa Amerika amafuta yo neebawa empeke naye ono anona ssente wallahi n'emikebe gy'empeke nga tagikoze eki nga tazze najjo okujjanjaba waakiri abakozi kale tobaleetera mmere nejjangu yo n'emikebe gyaki egy'empeke okujjanjaba abakozi bano bojjamu ki gavumenti bweba terina busobozi bututeera ssente mu nsawo era terina kuzitujjamu kubanga n'ekikulu si kya gavumenti kututeera ssente mu nsawo wabula kututeekerateekera omulamu yagoba waakiri bwe ŋŋenda emulago teraayo eddagala nsi nkwatirireko to hold on my luck omukisa gukusanga oli mulamu waakiri nkuumira obulamu nsanga omukisa nakyo tokisobola waakiri nsomeserezaako ku baana wadde nga minimum wage mu kampuni zammwe muganya okugyongeza nakyo tokisobola waakiri nkolera enguudo ennungi ntuuke eka mirembe nakyo tokisobola naye wenyumiriza mbu nazza otulo naleeta otulo bannange nze munkwate bulungi naleeta otulo bwe twava natwo mu mbuto z'abannyaffe kakati tetukyayawula byatuweebwa Museveni na Katonda oba byaleetebwa Museveni na Katonda ye otulo otwo twoyogerako ani yali yatutujjako ku Idi Amin twebakanga era bwe kyalinga ogo tetwebakanga era gwe yatabangula emirembe mu ggwanga gwe yali abuzizza otulo gwe omussa obuzejjo okulwanyisa munnansi munnaffe gwe yabuza otulo ate n'ekirala otulo tebalina gye batutunda mbuulirayo akatale k'obujonjo tekaliyo weenyumiriza otya mu kubongoosa bannansi gwe tokimanyi nti ensi z'abaavu ye wasinga otulo gw'omanye ensonga lwaki omukoomwavu azaala nnyo abeera yeebase TV radio n'abagenyi abangi tabirina ne bw'aba abirina go TV yasazeeko tanna kusasula olumala okulya ekyeggulo kye ekifuuka ekiwummulo mukazi ye TV ye naye gwe kuba akafaananyi oli mugagga biseegerwa olina konteyina olina ki bikutudde ku mutwe onajjawo obudde obugenda wummule ne mukazi wo otulo tuvuddemu baana bangi mu Uganda ate ng'ensi erimu abantu abangi oluusi oba okuzaala okunjuka okutali kwa kigero kabonero ka bwavu
kubanga abantu otuuka ekiseera n'obawa eddembe eritali ddembe nga eddembe lyobawadde kizibu. Ensi etuuka ekiseera nga bannansi eddembe lyobawadde kizibu. Nanti kakati obudde obusinga twakiyitanga nti mwegadange buli we mwagalira. Y'ensonga lwaki ne sirimu akudde eddembe mu Uganda nga n'ensi ezimu zisobodde okumulwanyisa naye mmwe bannansi bammwe babagamba mutamiire kubanga omwenge gwa layisi. Jeno Ogugeraageranya ku ssukaali. Singa ekintu ekiri basic need nga n'amaka bwe gaba ga mwavu gakyetaaga mu butuufu kubanga bwetaavu. Ekyo kikendeeza omusolo ng'Ekenya bwe guli. Ono ayagala okunywa omwenge masanyu ge gumuleege ne bw'oba osobodde guteeke ku mitwalo 2. Bajja gunywa kubanga lakiza. Naye oddidde omwenge ogutadde ku 25,000. Sukaali n'omulinyisa oluusi n'atuukako ne mu 5,000 plus waliwo ne lwe yatuukako ku mutwalo gw'ensimbi nga gw'omwenge tegulinnye. Kitegeeza nti mwetegereze nnyo n'abaagala muli batamiivu muliyite eddembe oluva mulina eddembe ly'ekitamiivu lye yabawa mu butamiivu obwo mulondemu abakyala oba abasajja mugende mukole ebikolwa nga n'obupande temubwambadde oba nga temwesabise bulungi mitwe gyammwe n'ekivaamu kufuna ndwadde ez'ekikaba. Olaba eddembe bwe liba likusse. Nanti obudde obusinga wakayitibwa nzijukire ebiseera bwaliyitanga eddembe ery'ekimpakiira ebutegeera. Then Kulaije yagambye ensi tetulina kugissaayo gye yava. Abaalaba ku Uganda ey'edda ng'abantu bakyayozesa amapaapaali za kwegomba kulaba nga Uganda eddayo mu kwozesa amapaapaali. Mu bufunze abanga kugamba nti mu achievements zaabwe ze batuuseeko emyaka 39 abantu tebakyayozesa amapaapaali kati boozesa sabbuuni. Nga naawe omusajja obusajja toyinza kuyimirira mu makaago ojaguza jjubireewo ya myaka 25 n'owa sipiiki nti bannange tukulaakulanye nnyo mu maka gano kati twozesa sabbuuni luli twayozesanga mapaapaali. Omusajja achievement zaabwe ensi zeenyumiriza mu kugenda ku bwengula. Ensi yammwe mwenyumiriza mu butayozesa mapaapaali kati mwozesa sabbuuni. Ensi zeenyumiriza mu kukyusa mitima. Te Nairobi bayira gwe bakyusirizzaawo omutima oba baatandika okukyusa emitima n'ensigo oba ebitundu by'omubiri eby'omunda baatandika okubijjanjabirawo nga bajjamu ekyono ne bateekamu ekyono. Nga Uganda mwenyumiriza mu butayozesa mapaapaali. Achievement. Ensi endala zikwata poloti ku bire oba mu bwengula. Ensi endala ziweesa nnyonyi. Ensi endala zitandise n'okuweesa roboti. Mu Uganda mwenyumiriza mu kubeera na kampani zikola sabbuuni. Myaka 4 over 40 years. Achievement yo ki? Tetukyayozesa amapaapaali mu maka gange kaakati tozesa sabbuuni. Twalinanga omusajja ensonga lwaki mmujjukira bamuyitanga Musaafiiri. Naye nga Musaafiiri ayogera nnyo nga alhamdulillah nze Allah yampa. Obwo obusabbuuni obutono obusensemuse wakaffe tubunaaba. Tusuula busuule. Ne gavumenti ya Museveni efuuse nga amaka ga Mwami Musa. Musaafiiri imagine nga achievement ye gyayogedde achievement ye tetukyayozesa sabbuuni tetukyayozesa mapaapaali kati tozesa sabbuuni. Ate Kenya ewafiira abakungu bammwe, ate mu America gye mwewola, ate Dubai gye mwawolako nga kakati ate mmwe mugendayo okubawola nga gwe bannansi bo okubatiisa okudda gye badda obatiisa kwozesa mapaapaali. Njagala okutegeezaako yoggayi waliwo ekiseera bwe kituuka ng'ensi eri mu evolution. Tewali avunaanyizibwa ku evolution ya nsi. Y'ensonga lwaki ne bw'okwata akalimi k'essaawa, essaawa ye esigala etambula oba obudde bwo busigala buziba.
ne bw'olisinziira mu nnyumba akalimi k'essaawa n'okasiba oti n'okamyutinga oba n'okastopinga nga tekakyatambula. Bw'olitunulako ebweru bo bujja kukulaga nti buziba. Busigala butambula. Enkyuka y'essaawa yeekulaga nti ensi eba ne evolution. Evolution ye ebeerawo ng'amaka mulimu obwavu naye nga mulimu omukyala w'olubuto naye ng'olubuto luno terusobola kulinda bwavu buno busooke buwone. Kati Museveni njagala muyite ng'obwavu mu Uganda oba ekizibu mu Uganda nti weewaawo alina byakotoggedde naye evolution y'ensi oba obudde bulina bye butasobola kumuganya kupoozinga ng'obwavu bwe butasobola kupoozinga mukyala wa lubuto kusumulukuka ng'eyo nkyukakyuka ya nsi ng'essubi livuddewo ng'abantu basimbye ku bbaati ng'enkyukakyuka y'ensi ejja kuleetera ggwe okulowooza nti ye ggwe akulaakulanyizza ensi naye singa ggwe yali akulaakulanyizza ensi lwaki tolinga Kenya nga n'ensi z'osoose okufuna obwetwaze oba nga n'abakulembeze be wasooka okuva mu ntalo bakulaakulanyizza ensi zaabwe nga ne Kagame obukagame yava ewaffe ne Rijema ne bagenda e Rwanda ewaabwe okwenunula nga nabo bakusinga olunaku olwaleero. Ng'ensi ze twawola oba ensi ezaakozesa abalwanyi baazo abaakozesa passports zaffe nabo okusobola okwenunula, njogera ku Southern Africa. Mandela yakozesanga passport yaffe era baamukwata alina passport yaffe. Miriam Makeba baakozesanga passport zaffe okutambuza enjiri yaabwe ey'enkyukakyuka. Olunaku olwaleero lwaki batuli wala be twayamba? General Idi Amin bw'aba yawolako ku Saudi, ku UAE bw'aba yagiwolako ku ssente oba bw'aba yagiwaako ku buyambi obw'enjawulo mu ngeri zonna. Lwaki olunaku olwaleero tuddukira waabwe okusaba obuyambi? Kusegeera nze njagala ekiseera kituuke ondage nti NRM ekoze kino oba Museveni akoze kino mu butuufu nga ddala kyerambika nga naawe osokiwulira nti akikoze naye nze mpite nti Amaalu Amaalu gy'owulire bano mbu kyebenyumiriza mu bukulembeze bwabwe mbu kati twozesa sabbuuni. Bw'ebasiba mwana kwenyumiriza mu ddwaliro Amaalu ekiriwo so gy'owulire bano mwana tojja mu kamera sigala awo wulira bano mbu kyebenyumiriza mu bukulembeze bwabwe era lwaki nammwe emigigi emito mulina okutambula nabo. Kati bannayuganda bozesa sabbuuni tebakyakozesa bikoola by'amapaapaali naye weekwete wamma okitegeera. So ng'ensi endala sirina bye zeeyumirizaamu wabula ng'ensi yange yenyumirizamu otakozesa bikoola by'amapaapaali kyewuunyisa nnyo. Aha, jeno olaba nti mu kino obudde obusinga tugamba tulina kukola ba intellectual nnyo mu kino nti oliako ayinza nga alina achievement mu kutta abantu, oli nga alina achievements mu kubonyaabonya abantu, oli nga kyenyumirizaamu kyekyo ng'obwongo bwe kye bumuwa nti kyakoze kye kirungi. Okugeza ng'omukulu Felix Kulayigye bwe yagambye nti achievement gye tulina twayolesanga amapaapaali kati tukozesa sabbuuni. Obwongo bwabwe kye bubawadde ne mulimu abantu abatasa kutunulira wala. Neneebuuza nti really ndako Kulayigye oyo omulaba kyekyokulabirako oba kyekifaananyi kya Uganda ekigazi nga bw'afaanana ne Uganda bw'efaanana. Yajja atambuza amagulu abiri yafuuka mulema nga bw'afaanana ne Uganda bw'efaanana. Nati it is true. Era tugambye nti nno ye ensi bwatyo bw'agiraba yalabira ddala bali ku achievement. Amalwaliro tetulina naye ng'ekibuzo kiri nti jeno nti is it worth okucelebratinga luno olunaku oba twalibadde nga tuli mu kukungubaga bukungubazi? Is it worth okuba ne tugamba nange twafuna ameenunula agakisebo? Olunaku lw'okuziika
lubeera lwa kukaaba kyokka ate ku sayidi y'abasezi lubeera lwa kujaguza. Yeah. Bamuseveni balina moral authority ejaguza olunaku luno era bakkirizibwa n'okukuba fireworks kubanga beenunula go ge mazima beenunula. Naffe bannayuganda tetulina nnyo nsonga eyinza tujaguzisa lunaku olwo kubanga si lwaffe. Ng'abasiraamu abamu bwe batera okugamba bannaye tetulina kujaguza Krisimansi. Krisimansi si yaffe ya bannaffe. Kaakati naffe bannayuganda tetulina nsonga lwaki tujaguza olunaku lw'ameenunula g'ensawo ya Museveni. Kuba njagala otunuulye Museveni we yajjira ne bw'ali olwaleero, bye yali alina ne by'alina olwaleero. Museveni olunaku olwaleero ayinza obutajaguza lunaku lwa 9 October luno olw'ameenunula 1962 olw'ameefuga n'ajaguza ye lulwe lw'ameenunula olwa 26 January lwa nsonga yanunula ensawo ye n'atuuka n'ekiseera ye kennyini n'afuuka Uganda n'amira Uganda nga Uganda etegeeza ye kubanga olwaleero Museveni asinga Uganda eby'obugagga kubanga ebyali ebya Uganda byonna byafuuka bya Museveni. Oba ntegeerekese. So balina ensonga ye n'abakakundi ke ye n'abafamire ye okujaguza kubanga taata we teyasulako mu nnyumba ya bbaati. Olwaleero ssebo be bannannyini nsi n'amakampani agakola amabaati nga galuufingi baagezza gaabwe. Kampuni zaabwe kyova olaba era zizimu ku kampani ezisinga okugaba lebo omutono. Lwansonga amakampani gaabwe tebaagala na bateerawo minimum wage. Waakiri mukole ku ssente gwe weebuze lwaki balumirirwa nnyo abagwira ba investor ne batalumirirwa mmwe bannansi abateerewo minimum wage waakiri omukozi asookerwako afunenga $3 olunaku. That's very true. Yeah. So balina eddembe lyabwe okusanyuka kubanga ne mu bimu ku bye baagenderera kwe kututta n'okutuggyako abantu baffe abaali ab'ensa nga babasaanyaawo. Bwekko n'abagagga abaali abatuufu mu Buganda tetukyalinamu bagagga. Kibe Uganda yonna sijja kwogera ku Buganda yokka. Mu Uganda tetukyalinamu bantu bagagga. Era buli w'olaba omugagga wabeerawo akakono. Ab'engulu abaali bagezezzaako okwegeziwaza bagaggawale yagenda n'abagumbamu. Ali mu kuŋŋaanya ebyabwe naddala abo abagaanye okukolagana nabo oba okutambula nabo. Kwe weebuuze oŋŋamba otya nti otutte bugagga eggulu naye ng'abayimbi tubalaba bava Kampala bwe banona ssente eggulu nga n'eggulu waliyo abayimbi. Abayimbi Abaganda ne bavanga e Buganda ne basala Kaluma ne bagenda eggulu ne banona ssente. Ng'abatuuze b'eggulu naye waliyo abayimbi tebazibawadde. N'owulira nti abayimbi bagenze eggulu ne babawo obuwumbi 53. Gwe singa abayagaliza ggulu olowooza ekyo ekibuga ky'eggulu kizita obuwumbi bumeka bano ze baanonye omukono ogumu. Yeah. Sente ze banona omukono ogumu nnyingi nnyo n'okusinga ekibuga kye kizitowa bw'oba okigasse ebizimbe ebizirimu. So bo balina ensonga okujaguza. Neffe bwe tunaajaguza zetwe tujagulize ku malaalo ga bannaffe be basse. Ndowooza kye baagala, it's one of their achievements. It's what they would wish. Kubanga baatuuka n'okututeerawo obuwanga ne bagaana okubuziika. Ekigendererwa kyali kye ekyokugaana okuziika abantu be battira mu lutabaalo. Kyekyo Kulayigye kyennyini kyayogerako temutuzaayo gye twava twayozesanga amapaapaali. Tetutya nnyo kwozesa mapaapaali kusinga kutya kuttibwa. Twayozesanga amapaapaali nga tuwangaala nga tufiira ku myaka 10. Lwaki lwe twozesa sabbuuni awangadde nnyo oyo alwanya tasimattuka myaka 37. Era lwaki wano mu Uganda omuntu aweza emyaka 4 olina okujaguza osale ne ku keeki ogunene kubanga kizibu nnyo kaakati ku mulembe guno okuweza emyaka 4. Ku mulembe nno gwe twozesa sabbuuni nga Kulayigye bw'agambye. Ku mulembe gwe twozesa sabbuuni tetukyakkuta. Tulya kubeerawo. Tetukyalya kukkuta. Tulya ssaawa. Tetukyalya mmere.
naye nga ye oli akyajja n'asobola okwenyumiriza mutaaka mulembe guno tozesa sabbuuni katozesa amapaapaali nga tulya katozesa amapaapaali nga tukyali balamu ozi n'akalala ke ŋŋenda okusembyayo oba bannaffe ababadde nga bagamba ebbanga nti Dr. Kizza Besigye I mean His Excellency Bobi Wine bizinensi ye y'abasibe abasibe abakolamu ssente ate bwe basibye Dr. Kizza Besigye bantu Bobi Wine osirise busirisi nga Dr. Kizza Besigye bamukutte de nayingidde dde omulamu kale tukomekkereze wano ndowooza ng'ogenda okukomekkereza nga tumaliriza kikyogerako ekyabaddeko ebutambala olunaku olwajjo ku mukulembeze wa National Unity Platform His Excellency Bobi Wine. bw'ogaba obwa ssentala olina okubaawo okukkatiriza ow'obugabi ono muwadde obukulembeze kimujjukize bw'aba awaba nti bankwasiza mu bantu bange kitegeera ye kyekyo nno bannaye bannafulatiramunsonyiwe mubezi waffe era sibula batulaba tulabe ekinaddako maaso awo era neneebaza mwenna betutambuddeko wamu naffe amusa okutusangako programs eze you can find us on Facebook, TikTok, awamu ne ku YouTube awamu ne website which is www.theflashlightug.com. We totally appreciate everybody for the love and the passion you've been showing every time, and the most important thing apparently is to really appreciate whoever has been watching us, people in diaspora, people in East Africa, people in Europe and other areas of the country. Mwebale nnyo mwebale kutambula awamu naffe era mukama katonda w'ekisa n'ettendo abatukuumire paka olundi. I wish you a very good afternoon and good morning depending where you're watching us from, but I appreciate guys in USA. Thank you very much. See you next time for the next program, and that's what we call Liberation Day mu ggwanga nga twebuuza is it true? Are we supposed to celebrate this? Kisaanidde? Is it worth for us to do that? Gwatulaba n'atuwuliriza what kulekedde kino ekibuuzo nti is it worth for us to celebrate this? If yes, why? If not, what? Akume atakumira mpeera mbeere bulungi.